417 others where the mandatory death sentence was declared unconstitutional, leaving court with the discretion to pass the appropriate sentence after considering the aggravating and mitigating factors. Sentencing guidelines for courts of judicature practice direction of 2013, which recommend the starting point of 35 years of imprisonment for aggravated defilement with a sentencing range of between 30 years and death. This court, however, owes a duty of care to the vulnerable children out there. They need to be protected by passing deterrent sentences. Omuramuzi Margaret Mutonyi ogunwarukura kote nkure y'umurembo rwa Kampala yargeno kujangu ekikorwa kinabiwe bishubogu yakozire kimera ngunabasibwa n'ekineso cyo kumwita kargaho ngukonka bamusharireho bamusasibwa basharamu kujamba mukome myaka 80 yonka. Defilement at the church is like defilement in homes because pastors are considered to be spiritual. In the result, he is sentenced to 40 years of imprisonment, less the period he has spent on remand, which is the time before he was released on bail and the time after his bail was cancelled, which will be calculated mathematically and deducted from the 40 years subject to remission. He is free to appeal against the sentence only, but not conviction, because it was on his own plea of guilty, if he is not satisfied within 14 days. Prisons, can you tell me when the first time he was in prison, before he was released on bail, how much time was in custody? Nsaba kooti empaka kisanyonyoleko ebitonotono ebisobola okunyamba okendeza ku kibonerezo ekyo. Essaawa ya kakati abwa Gntv Agarikwotsya ndikirinto nabo Ariko gombegere omujwekero mukuru w'ihanga division ya Rubaga ogano Sinsa Anderson Bulora yarukire yabasa kubana rekura office ya twiraro mu Butungure kandi arikuzo mukahumura kamuhigwe konkari jaja no bwara bagira mukahumura ka neje kureka ngo yakora cyona yarwana sobushumankuze orium office reka tubirebe. 2017 kwezo kwa kashatu umwaka ngo gumwegwe 2024 oguturumu oryo mahandici wa ofisi ya mukuru w'ihanga ya Uganda akargeyo yashoza ekipapara yashoza ebaroha ari kugira ngo ogor kugwa ombijere byorye ntumwa ya mukuru w'ihanga ya Uganda ahabwa division ya Rubaga Sinsa Anderson ya Habati Burora ngwebgambo byagambere nabtyobora ekitinisa cyihanga ekitinisa cyo mugambirizi w'ishengero ya Uganda Right Honorable Anita Aneti Among hamwe na nokushisha ekitinisa cya mukuru w'ihanga ya Uganda ebaruhe John yemwe neyerekangu w'ekitinisa Anderson Burora bakamwita omurukiko rwaho naho kwenda kumubuzaho ahabi yakozire kandi ebyatira amikutuya karumagezi yona okutambuza engambo z'ekishuba ez'ekishobobo zitari mu muhanda gwishikire ngukonka naho tiyazayo ngumweno emishango akakora mingi obwiro bwo mbweni izoba ryanyumazyo wabenagwa ombijere byorye ntumwa ya mukuru w'ihanga ya Uganda ahabwa division ya Rubaga Sinsa Habati Anderson Burora argireyo
kuherezayo ebikwato byona ebirimu nk'ebishumurizo bya motoka, ebishumurizo bya ofisi za fayiro ezirimu ebintu ebikwatagine na parish development model PDM hamwe na nebyo ebyabire nibizunanizibwa mu ofisi ya mukuru w'ihanga lya Uganda omu division ejo ya Rubaga. Zijja era yeyokka gye nnina n'ebisumuluzo bya motoka n'ebisumuluzo bya office. Fayiro zino za flagship project ya parish development model n'ebirala ebirwaninga mu office eno byalina okuteekako essira. Ebirala byonna tubyogeddeko n'okusigala nga twogerezeganya nga muwa amagezi bwaba bageetaaze nja kubanga wendi. Bwenwe omunyamakuru witu katungireho mugisha kugambaho na Mr. Anderson Bulola Herbert yargayo no kugira ebyatusoborraho. Byonna byonna mu mirimu gye nkola kukuuma kifaananyi kya mukulembeze w'eggwanga ne gavumenti. Singa byenkola binyiiza abalala kitegeeza bye bakola bikosa gavumenti. Era ekyo saagala kukyetonda olw'okuba nti mpeereza pulezidenti nga bwe nnina omuweereza ne gavumenti yange. Siina kukyetondera ekyo, ndi musiimu, ndi mumativu nti kyekituufu kye nnina okukola. Owekitinisa Anderson Bulola kuba muburize nkwatagana ye yaine na speaker w'ishengyero lya Uganda yarigere no kushobora ngwetayine nkwatagana yona yaine na Anita Aneti Amongi. Tewali nkolagana wakati wa RDC ne speaker. Ebyo bintu byanjawulo. Ffenna tusisinkana ku mirimu, ffenna tukola mirimu. Emirimu gyaffe giyinza okukuubagana, tekitegeeza nti tetuyina nkolagana. Kubanga bino si bya bwa Luganda. Ebizibu naawe obimanyi. Si bipya biri mu matu ga buli Munnayuganda. So naye kati olwaleero handover Anderson Bulola kuba argeyo no kumbuza ahabwa kiyo mbintu byona aronzireho okurekura ofisi yargeyo no kutusoborra ebyo byona. Njagala era mukimanye bulungi nti mbadde n'emikisa gyonna egisigala mu ofisi, mbadde n'emikisa gyonna egisigala ku mulimu. Nalondawo ekisingawo kyekyo. Singa nayina okwetonda, singa nayina okwekkiriranya, singa nekkiriranya. Haji Kakande yabagamba nti yampita lunye, yaŋŋamba lunye, yampabula lunye. Kitegeeza ki? Nayina emikisa gyonna. Seetonda. Ate neetonda olwaleero mba nejjusa kiki, mba sitegeera byenkola. So tewali kye nejjusa. Nasazeewo okusalawo kwendowooza nti kwe kulungi gye ndi n'eri eggwanga lyange. Ebiddako tuteeseteese olukiiko lw'abamawulire ku Lwokuna bwe tugenda okwogerera ebitakwata ku office. Kubanga eno office tekwatagana na biri. Twagala tubyawule, eno office ya president. Eri birala byonna tebikwataganawo. Owekitinisa Anderson Bulola yargeyo no kuhabura mutahiwe ogwo basindikire kugira ngu azumu ntebe ejo. Owekitinisa Dorini Keita ngo akume Rubaga division ngwegume ngo kwagirekire ngo akuba we Anderson akugizamu rukaba ruri orwali okwitana hamwe n'enyombo mu Rubaga ejo mwenu yagitererize ngo yagerga mweterire ngo agikume gumeterire. And to me the struggle is one. What hurts the president hurts me. There is no diversion. Whether it hurts someone else, that is not my business. My business is the president and the government. So I want to ask my sister, who I know, because the moment she has been assigned to come here, I am very sure they have trust in her, that she will do the same. Keep Rubaga safe. We have been a model. I came here in chaos, I live a calm division. And let it be like that. Let it remain calm, be receptive, welcome all people, respond to all people, do what is right. I wish you the best. Nze head wa security. Bwemba nvaawo nga chairman mbanjulira chairman akola ki? Azze ne bamutegeera n'atandikira awo. So tewali deployment one. Ekyokubiri sitera kuweebwa amagezi ge seetaaga.
ngenda okusaba amagezi nga ngeetaaga ate mu byensinga n'okunoonya si magezi kuba nsuubira nina agamala okumbuulira ekituufu n'ekikyamu so okuwaayo ofiisi kya nalagiddwa sikusobola kujeema ekirala kyenjagala abantu bamanye sirina kwekkiriranya na kukkiriza ku gavumenti yange ne mukulembeze wange pulezidenti Owekisinisa Anderson Bulora kutwamubuuza bizibu barukuleeba bonga ba RDC hamwe n'ekikuba kibatiro nga RDC yajangwe nibana byakukaya kukana mumweno buri muntu ayine ekikuba kimutiro mu office ejo ngo kandi buri muntu ekyakuba nado mu office ejo nikiba kitakusane kya mugenzi we ebizibu byabwe byanjawulo ku byange nze siina buzibu nina buvunaanyizibwa kyekyenjawulo oba wali RDC yali avudde mu ofiisi mu ngeri eyange sisuubira nti gyali sisuubira nti waliwo yali akkiriza ndowooza yali omu yali akkiriza okuta obuvunaanyizibwa bwe yali Morrison Lwakakamba gwenzijukire ya protestingako even pay by government for services he doesn't offer. They are very few. So bara distance anvamu ababiri muyinza n'okubala abasingako ebizibu byaffe byaki ebirooto byaffe byawukana ebikolwa byaffe byawukana ne future yaffe yinza okuba ekola ki eyawukana nasazeewo nti sirwa mulimu titukola bye tukola sirwa musaala titukola bye tukola abamu tukola bye tukola kulwa conviction gye tuyina mu biki bye tukola nina emirimu mingi gye nagaana nga sinafuna guno kuba gyali tegikwatagana na biki bye ndowooza na biki bye ndoota so kyenkola nkikola n'obumalirivu nti ndi mumativu nti sirina kwekkiriranya mucyo ne mu mutima gwange nti kyenkola kikyamu habwa Gntv Agarikwotsya ndi Clinton nahabwe ab'ekibiina ekya National Unity Platform omuri Masaka bagireyo bayureka obutashemererwa abw'abebembezi bamwe abatire omu kibiina kyabo abarigire bakeegaita aha kibiina ekya Patriotic League of Uganda eki kibasekwa nikireetaho emihondano n'obutiikirizingana omu kibiina eki omu disitulikiti n'emwe ya Masaka katubirebe kwiha ekibiina kirikumanywa nk'ekya Patriotic League of Uganda kitayayira ekyange kya Masaka hona hakimuka hintaro kanobora hati entare ezo nza kigendo misho kandi ab'ekibiina ekirikumanywa nk'ekya National Unity Platform ekyo rubajoro habura government mundu mu ihanga lya Uganda na bentaro kandi hona zimukire obwa bingi barikwitura nangwa n'okwekimutamu enkumu kuba kuhaja ekibiina ekirikumanywa nk'ekya PLU kandi bakiheza bakagaruka bakija omu kibiina ekya National Unity Platform bakugira ngo bona hoyi bakora kandi nibesiga kandi n'abantu babesigi izo ryanyuma bazyo hone kibiina kya National Unity Platform omu district nangwa n'ekyanga kyona ekya Masaka barigireyo bateekaho urukiko okubasa kuhakanisa ebi byona ebyarigireyo bikagambwa kuba bamwe bakansala ab'ekibiina kya National Unity Platform bakaba bari bamwe omu batebekanise kandi abayakire ow'ekitiinisa General Kinirgabo Muhoozi obwatayire ekyanga kya Masaka izo ryo Rwakatano esabitehwire ekihandiiko eki hona kirigireyo kyashomwa kandi hona kirikwereka kurungi ku National Unity Platform ente offices zabo omuri Masaka nibahakanisa ebi byona ebibembegambwa nga twesamula enteekateeka ezigendereddwamu okunafuya enkola y'ekibiina kyaffe ekya National Unity Platform okujolonga awamu n'okufeebya abakulembeze b'ekibiina n'ekigendero ekyokunafuya olutalo lwe tuliko olw'okununula eggwanga lyaffe okusoomoozebwa naddala mu kitundu kino eky'e Masaka kukyaliwo era nga tulina okukwaŋŋanga amangu ekyennaku nti abamu ku beeyita bamemba b'ekibiina bebeefunyiridde okulaba nga basaanyaawo ekibiina kino ekyazimbibwa ku maanyi g'abantu ffe bannamasaka twasibiraawo bwe twalangirira nga 3 omwezi ogwokusatu 2024 titugenda kusigala nga tuli bawulize eri pulezidenti waffe
His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Hone chandiko echo chibenchomwa chirukwereka ngu ofisi za NUP omuri Masaka tezine kolagana yona kandi tiri nokuzukumanya ekibine chirukumanywa nkecha Patriotic League of Uganda echirukwebemberwa General Kinirugaba Muhozi ekiba kugira ngu ebi byone bembegambwa nebishuba bitu mbakiri mu kushoma ebarheji himukiraho akajagaro nangwa nakatabanguko ahaba hagize bamwe babembenda kugambe biko basasa bit polisi ekabare misaka nangwa bebembire aho kitinisa Rose na Mayanja bakaremesa abantu aba okuje kibagamba ebyapangibwa abantu abagezaako okukona ekibiina kyaffe abalaze ofisi ya NUP eyakozeseddwa okwaniriza aba PLU. Ofisi ya NUP Masaka tebangako na nkolagana yonna na PLU. Abakikoze benoonyeza byabwe. Olutawo lw'okulwanyisa enfugabbi tulina kumutwala nga lwoya lwa munyindo era tulina kuwaŋŋangira wamu tusobole okwenunula kuba Katonda n'ensi yange. Ekiwandiiko awo wekikomye. abahagize aba hona berekera kushasha kwabo bakugira ngo bakasara bamwe nibazaho kwe Kampala bashitama kandi hona bagumana balisa amabondo gabo bitakire kachika bija hansi ahaguraunda kubasa kuteganisa abantu ekiba kugira ngo na bamwe bakabina ba PLU ekiba kuhakanisa kandi nangwa ekiba kugira ngo kigwerire cya rumwe tubakubire nibarira habiri Ali yali kuyenga ali kukunda ali yali kwani ali kansala ali kali wastamuleso ndandaka zena batunda wabome yatunda ali akansala ali zena zakwa bakansa ani akamba mulate na yakunda keno mulate na yakunda wachitegedde bonna bakansala abadde batambula naye mukunga bonna babadde owamuwozi atatubulira mutuze nini babawayo ne ofisi oyo ali gwe mugamba wakunga Hona bahagizi omukuganira n'umunyamakuru witu bongire no kwereka okushasha kwabo bakugira ngo hono bwa hatiya batangiye kulabwamwo amisho nangwa n'ababebebezi babo twaje bafaho munonga kandi batangiye kolagana n'ikibine cya PLU ekiba kugira ngo kigweriye cya rumwe kandi tubine kubana besya n'ikibine cya PLU nabarigire no kurabura bakugira ngo abo bona abarakwatwe ningashi abarashangwe bakoragana n'ikibine cya PLU hona nibija kuyo mwaka ruru encure iri kwisha basaka kulembeze enda tena twali kwenda muri muntu nonyagira okwerowoza kwa president wa lekulowoza ndi kugenda kuve Kampala mujja wano mumanyira bakulembeze betwalunda tugenda kikiriza tukimanyira mu abali ku kitebe mwine enteekateeka y'okumala abakulembeze abasangiddwa wano Piero yuegenda okujja wano 231 ng'ekisaawe ekitereevu tetugenda kukkiriza tumanyira buli ababera ne batandika okuvuma mpuga buli ababera batandika okuvuma mpuga tebadda mu kuvuma mpuga namayagaloza ye yasookawo n'ekiwandiika ffenna twabitandika wamu mulimu bana beefuula mbu bakaliba nga Namanja ne gurupu yenze nabatembeeya owaffe movement yali etwala ekifo kyonna bonaana kyali omulukaka kuyu gwali muluka gwa movement omuntu agenda kukola kiwandiiko yekka nga si kya national unity platform ebiwandiiko bino Namayanja abikola nga nakigwanyiza era mukadde Namayanja tumusaba oba ayagala okulembera ekibiina anoonye kyagenda okukola Namasaka tukiddamu tituli mabega ga Honorable Masasi Mpuuga Nsamba deputy president ate tuli mabega ga Kyagulanyi nga president wa Uganda wabula ali mu kukozesa obukujjukujja atemeteme mu bannamasaka ng'omukyalo omukulu tubuuza akolerani alese poliisi etukubye tiya gas batukubye ngazi omwogezi w'ekibiina kuba nze nazze kwogera bya kibiina alese abantu from nowhere abalese bafuka ab'ekibiina twakava mu bintu wano bakazi baffe nga bakulosinze ogenda mu
PRU nga twagala tubyogereko tunyonyola abantu ba kansala abasigaddewo n'abagenzi namayanja aganye. Tulabye omuvubuka omu okuva mu kampu ya Honorable Mpuuga azze butereevu n'ayuza olupapula olubadde lusomebwa ab'amawulire. Then era waliwo n'omwami omulala era wa Honorable Mpuuga bamuyita Male n'akwata entebe agikasukira emmeeya Katonda n'ataasa ketuuse. Kino kyeyolese nga tukkiriza nti ng'enkola y'e Masaka bweri mbasiiwuufu b'empisa gwe mulimu gwabwe si gwe gusoose. DP mugimanyi ng'eyulise era Oweekitiibwa Mpuuga yasindika ttiimu n'egenda ku social center n'ekuba abantu emiggo. Nakati gwe mulamwa azze n'agisindika ttiimu ye n'ejja ekuba abantu ku ofiisi ya NUP. Ekyebuuzibwa tuwulira bwe baba boogera bagamba ba NUP, leero tutegedde si ba NUP. Neffe kye tugamba toyonoona kifaananyi kya pate gy'ovaamu, toyonoona kifaananyi ky'abantu b'obadde owangaala nabo. Gwe kwata kkubo ly'ogenda, buli omu alina eddembe okugenda. Kye baakoze ekikyamu kyekyo okulowoozesa ensi oba okulowoozesa abantu nti ofiisi ya NUP e Masaka ekwasiddwa PRU, kubanga era kati mukirabye obukulembeze bw'e Masaka butudde ku ofiisi yaabo entuufu eri ku Herbert Street era ne bukola ekiwandiiko okuddamu okukakasa pozishoni yaffe. Polisi eregereyo n'okussa omwika ogurukuryana ninga sheeti ya gas aha abahagizi abamwe ababe bakwatagana obwe barikufa enshonga zitari zimwe na zimwe. Zasimu ahabwa Gntv Agarikwotsya. Habatura okuruga mu district ya Wakiso bargaye babasakwana bariko kwetombwitwa ko n'obutashemererwa habwa kampani y'abachina iba kugira ngo igumire ne banyangaraza nangwa no kurubatira ubugabo bwabo bagira ngo bagumize mu baterere nduru kampani y'inko kana bebembeza baroho taro cyangwa cyo babayambere katubirebe. Abatura okuruga mu district ya Wakiso hono bwa hati tubashemerere na kampani emwe yarigiriye y'abachayinekije omwanya gwabo kandi hona ekatandika kutimba ibare etiba kugira ngo kuyiha kampani ejine ija hona abugabe bwabo nk'abantu butwire mboro baterwa nangwa babe batakitwa ebintu byabo ebembisiskala ahabwa kampani eji okutimba ibare ahabwo kuba ngomba barra munonga ibare kandi oshanga enju zabo zazamu emyatika embuzi zarga mwenda nangwa n'abantu okutunga oburemezo by'amagara hona barje bagambebe ababe bari mu rukiko abamwe bakugira ngo batankire nakubingwa mu majugabo nangwa no kurugamo abufutina teneserezubwa kwesha yona amajugabo gabasa kugwa kandi obwe kampani etakwefera ino kweferayo nduka munju yange sikyasulamu abana bange tibasomye olwalero nze mbonabona nenfuka ekisekerebwa omukamfala nji bonabona maze bange natukawuta abangi tibasoma abangi bwali tibasoma mbonabona nalongo nakumisimu nagamba omusaida ine mundu bonobera ogwomanyi bakajja wange mirundi giriga mukaga kyamani kawaga najja nina audio jengeno kwa bana mawulire eyo musirikale watanga abakulira ngagamba tugenda kujja kukwata vaawo banamukutu majulira mwami kyamani kawaga nalongo namukulu ntume sina kina ntume no muganda wange no wambuko ko mulaba ne yamvumange ekisasiro yateko musango mukoti nange namwalira mukoti mulaba wambuko muganda wange ndala nina mukwachinja kaba naye tubona abana abange babona ndikumayinja kwensula ngakuba wali wange nekakankana TV yange bakisasula nene babuza kimubuza sura TV wina ko mwana wange mugenda kumpachi tebakola ki nze bana ngensula kunsuko bwe mulaba saba osinza bankweka ile nsanyuse nyo kwa balero mtato bonsonyi wambera mu nyuma yagisanga abana bange mukamo wange abebyo kwerinda hona byumukira muno kwereka butashemerwa bakugira ngo ebyabatura bano mbagamba bigwerire cyarumwe kandi tebiro muhoho ngo ahabwo kuba buri mutura we nabe natungo buremezi ningashi obuzubu abe natere kishani ebintu byatungo buremezi kandi hona batyo bazombya amateka kandi baza mu kampani y'abachayineji bakita ngo bito bwa hata abantu bo tubakwenda kubimanya kandi baromba terero mulanga busha kandi obwe bakushashura
twetaaga oleme kulemera nsonga yonna kuba kaakati chairman bw'abanga azze nga ye mulwanirizi w'eddembe ly'obuntu kati ate gwe bw'onoosirikira ensonga oba omulala n'okoona ku muno toyogera anti chairman w'ekyalo ali wali gwe ate bw'anaakulaba kuba kati tuwulidde n'abalala mwadduka dda mu maka wano nga Seeka bw'agambye nti ayi Allah tusaba otukomyewo mu maka gaffe ge twaddukamu edda. Okiraba ejjinja likugobye ove ne mu makaago ate nga si jjinja wabula oba olw'ebyenfuna bitugobye mu maka gaffe kuba nze olwaleero bwe mba sifuna nze njagala mbeere nga njagala okuba obulungi mu maka gange nga activity eri bwe yansanga nga sirina buzibuwa. Mwanyuma y'omutuuro omwe okurugayo akajangwa akatoro ka kyaro ahabw'okushanga ngu nibamuhiganisaho kugira ngu nagamba kampuni egi obwahati ab'ebyokwerinda barugayo n'okugira ngu ogwe akakora emishango etari emwe n'emwe eyarugireyo atyo akatoroboza kandi ahabw'emishango egyo akarugayo yirukanga aha kyaro ngu biitu tahabwa kampuni y'abachina erugireho negenda omu maisho n'okutimba ibaare. Nga twagala okumanya omusajja ono ali ku kyalo afunya atya obwenkanya kati bwe mankusamoni nze nga mpise mu area chairperson LC1 nga nkusamoninga okujja mu office ya police ofuna obuyambi mba nkunoonyeza muwulira abatuze ekyoyo nkigaddewo. Omusajja ayogerwako ava wano ayina obutakkanya n'abachina naye mu butakkanya n'abachina abo mulimu emisango gye emirala ejaddizibwako emabega eyo era egiri mu kooti kati poliisi bwebezze ng'ekubuuza ku misango gyo ku kyalo kuno tebalina teri atakimanyi. Abebembezi okuruga aha kyalo eki hoona bamwe nibagira ngu abatuure eki bariho nibagamba kigwire ekyalo mwe ngu ahabw'okuba abebembezi abo benyini nibo barigireyo bakayambaho bamwe mu batuura okuza omu bachina kandi hoona batyo bakakiitwa n'ebintu byabo byasiisikiire bikagarurwaho. Anti y'ensonga eyo agikuba byayogera ng'abikuba ku bachina ng'ate abijja ku nsonga ki endala nti ezo ensonga ezakyosimba ayinza okugattamu ebirala najja abantu bange kuki ate nga abantu mbabeereddewo ze kugambye mbala abantu abasukka mu 15 nga mbalwaniridde niwe oli akugambe tize nayambayo abantu basatu ensonga nebuuka mwena abantu bo balowooza nti eno kampuni bwe yajja obwavu bubavuddeko ate batuukeeyo mu maaso nga balaba si bwe kiri naye omukyayina tasobola kufulumya ssente weziteetaagisiza kati omukyala ew'olubuto yansanga n'aŋŋamba nti lwaki tonjiyiza amagezi gonna Medi enyumba toyi twagisasula essente ze yasaba emitwalo 5 mu lukumi n'agamba ekisenge kigendako buloka 5 twamuwa ssente naye toyi yamulema okuzimba naye paka kati atambula agamba abantu nga bwe tutasasula toyi ate nga twagisasula. TV ye yajja kwonera n'agana n'okuddiza omukyayina ssente ze fe obukakafu twabulaba. Waliwo omukyala w'e Bulondo TV yavaamu amataala bamu emitwalo 15 musawo ali awo ye TV bagimutwalira musawo yali ayagala mpya ngagamba TV ye tesobola kuddawo kukola netugitwala ewa Kiso ne bagikanika era bagimuwa mu bulamu bwayo. Wane wa Haji embuzi ye yafa bamusasula embuzi eno bamuwa ssente bamu emitwalo 12 akabuzi kaali katototo nimwe kabalaga mu kifaananyi wa Orchamani wakakiiko k'obugabe bw'abantu omu district ya Wakiso erikasirye hoona atayire omwanya ogu kandi yaganiraho n'abatuura omu rukiiko orwarigireyo akateekaho kandi hoona niharigireyo n'okugira ngu nibija kurwana n'amaani okureeba ngu abatuura batunga obugabe bwabo nk'abantu kandi n'ebyo byona ebitwire mbisiisikara byagarurwaho hatiine kibateganisa. Tuzze wano kuyamba abantu ba bulijjo, tuzze wano kulabanga abantu bafuna obwenkanya. Nagamba abantu nga tuze mu district ye Wakiso nti nno ekituleese mu Wakiso kulaba nti abantu bafuna obwenkanya. Ensonga etawa abantu bwenkanya eyo ensonga etujja kugiteekako maanyi. Ensonga zina ze twagala abantu bafuna obwenkanya. Kaakati wensabira nti abakulembeze baffe bonna abali wano tukwatagane tubeere kitole. Tukole ku nsonga z'abantu tulabe nga wabeerawo obwenkanya n'okukwatagana.
twagala tulabe nga bizinensi eyo egenda mu maaso naye nga n'omuntu wa bulijjo takoze eki takosebwa. Abantu abakosebwa babeere nga basobola okuba nti nno babaako n'okuliyirirwa. Abamu ate okuliyirirwa okukola ki okwetaagisa era okugasa, kubanga ffe ennaku ezo weobeera mu kooti waliwo ze bayita compensation nga naye ogenda okulaba nga compensation ezze nga tejana mu kintu ki tekyana mu damage ekoleddwa. So kyetwagala okulaba nti no wabeerawo compensation mechanism eyamba abantu n'ekitundu kino. Twagala okulaba abantu abali mu kitundu kino tufunamu tutya mu bizinensi eyegenda maaso, enguudo zaffe ziri zitya, ebyenjigiriza by'abaana biri bitya. Omuntu ng'ayogedde ensonga yate n'omutuusa eri gwe n'otwala eŋŋambo simanyi n'omuwaabira simanyi ne bamulumba ekiro ne tuva ne tuwulira ensonga yonna tujja kulemerako. Ekyo njagala kibeere kiriya, muleke kutiisatiisa ki abantu babeere n'eddembe okweyogerera. So nayo bigambo ebyo mwebale nnyo, mwebalire ddala. Haona yonjire n'okukosa kagishaka kwetaba tura okwatanisa na kampuni ejo ngo habwokuba neije kubatungura kandi honna neije kutungura n'ekyanga kyabo. Diza asimwe kagesi ahabwa Gntv Agarikwotsya. Abari mnonga desire kandi babere kubara hamwe nitwe Agarikwotsya Cheza mbase kwa ningahindira and Evas Akankwasa na Joseph mu control room. Utaka bang evening special niyo kubane kurataho utaka favorite gambo cyane hanga. Kama murunji abankumere.